Embeera bw'eti bwe yabadde ku kkomera ly'e Kaliisizo mu disitulikiti y'e Rakai ng'abasirikale b'ekitongole ky'amakomera bakkidde ab'amawulire ne babakuba okubula okuboosa omuliro nga babalanga kukwata bifaananyi by'abasibe abamenye ekkomera. Nnamawulire wa WBS ow'e Masaka Pascal Lutabi wamu ne John Bosco Mulyowo wa kampuni ya Vision Group be baakubiddwa abasirikale olw'okukwata amawulire g'abasibe abamenye ekkomera ly'e Kaliisizo ne batoloka. Okusinziira ku bannamawulire bano abasirikale b'ekitongole ky'amakomera bana okuli Robert Semata, Francis Kyomwiru wamu ne Tom Okero ng'ataako ne munnaabwe omulala atannategeerekeka mannya be babakakkanyeeko ne babakuba ng'abakuba ekyokuttale ate ne batakomawo okwo ne boonoona ne kamera zaabwe. Nankuba oluyi kyennakola nange nenjagala okukuuma kamera yange nenjikuba nenjiteeka wansi neteeka wansi kamera yange n'agikuba n'agikuba olwo nga banne bazze bamweyunzeeko olwo bazze n'ebimundu bakubye basambye balinnye wansi. Nekyatwenyamiza nnyo okulaba nga bwe twatuuka abasirikale tebaatuwulirizaako obusungu bw'abasibe abaatoloka babumalira ku ffe. Bano nga bayita mu kibiina ekirwanirira eddembe ly'obuntu mu bannamawulire basazeewo okuvunaana abasirikale bano nga baagala okuliyirirwa ebintu byabwe ebyayonooneddwa. Tabaguddeko okutukuba awamu n'okwonoona ebintu byaffe. Omusango ogusooka gwa kukuba gwa kutukuba nga tuli ku mulimu ogwaffe. Omusango gw'okubiri gwe gw'okutonoonera ebintu byaffe. Omukwanaganya w'ekibiina ekirwanirira eddembe ly'obuntu mu bannamawulire ekya Human Rights Network for Journalists Geoffrey Sebaggala agamba nti eddembe lya bannamawulire lisusse okutyoba olw'ebitongole by'abamukwata mmundu. Agamba nti baamaze dda okuggula emisango ku basirikale abaakoze effujjo ku bannamawulire bano. Tugenda kulonzalonza ensonga zino tugenda kuzitwala mu kkooti nga ffe okulaba nga bannamawulire bannaffe ekisooka bafuna eddembe lyabwe. Ekyokubiri abo bekikwatako abakoze ekintu kino basobola okubeera nga babonerezebwa. Bannamawulire bangi bazze batulugunyizibwa nga bakola emirimu gyabwe ebyuma byabwe ne byonoonwa nga ne gye buvuddeko munnamawulire WBS omulala Ntege Williams yatulugunyizibwa poliisi ne kamera ye neyonoonebwa.